Ebikolwa by'abatume ssuula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka mu Ikonio ne bayingira wamu mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya ne boogera bwe bati ekibiina kinene n'okukkiriza ne bakkiriza Abayudaaya n'Abayonaani. Naye Abayudaaya abataagonda ne baweerera ab'amawanga ne bafuula emmeeme zaabwe okuba embi eri abooluganda. Awo ne bamala ebiro bingi nga babuulira n'obuvumu mu Mukama waffe eyategeeza ekigambo eky'ekisa kye ng'abawa obubonero n'ebyamagero okukolebwanga mu mikono gyabwe. Naye ekibiina eky'omu kibuga ne kyawukanamu, abamu ne babeera ku ludda lw'Abayudaaya abamu ku ludda lw'abatume. Ab'amawanga n'Abayudaaya awamu n'abakulu baabwe ne babalumba okubagirira ekyejo bwe bategeera nga baddukira mu bibuga eby'e Ikonio, Lusitula ne Derube n'ensi eriraanyeewo ne babeera eyo nga babuulira enjiri. Mu Lusitula yaliyo omuntu nga talina maanyi mu bigere n'abeeranga awo, mulema okuva mu lubuto lwa nnyina nga tatambulangako n'akatono. Oyo n'awulira Pawulo ng'ayogera, naye n'amwekaliriza amaaso n'alaba ng'alina okukkiriza okulokoka. N'ayogera n'eddoboozi ddene nti, "Yimirira ku bigere ebyo weegolole." N'abuuka n'atambula. Ebibiina bwe baalaba Pawulo ky'akoze ne bayimusa amaloboozi gaabwe nga boogera mu lulimi olulukawoniya nti, "Bakatonda basse gye tuli nga bafaanana abantu." Balunabba ne bamuyita Zeewu ne Pawulo ne bamuyita Kerume, kubanga ye yasinga okwogera. Kabona we Zeewu eyali mu maaso g'ekibuga n'aleeta ente n'engule ez'ebimuli okutuuka ku luggi ng'ayagala okuwaayo ssaddaaka n'ebibiina. Naye abatume Balunabba ne Pawulo bwe baawulira ne bayuza engoye zaabwe ne bafubutuka ne bagenda mu kibiina nga boogerera waggulu nga bagamba nti, "Abasajja, kiki ekibakoze ebyo? Naffe tuli bantu abakwatiddwa byonna nga mmwe, era tubabuulira ebigambo ebirungi muleke ebyo ebitaliimu, mukyukire Katonda omulamu eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. Mu mirembe egyayita yakola amawanga gonna okutambuliranga mu makubo gaago. Naye teyeemalaayo nga talina mujulirwa, kubanga yakolanga bulungi ng'abatonnyeseza enkuba okuva mu ggulu n'ebiro eby'okubalirangamu emmere, ng'ajjuzanga emitima gyammwe emmere n'essanyu." Bwe baayogera ebyo ne baziyiza ebibiina lwa mpaka okubawa ssaddaaka. Naye Abayudaaya ne bava mu Antiyokiya ne Ikonio ne baweerera ekibiina ne bakuba amayinja Pawulo ne bamuwalulira ebweru w'ekibuga nga balowooza nti afudde. Naye abayigirizwa ne bamwetooloola n'ayimirira n'ayingira mu kibuga. Ku lunaku olwokubiri n'agenda ne Balunabba okutuuka e Derube. Bwe baamala okubuulira enjiri mu kibuga ekyo n'okufuula abayigiriza abangi, ne bakomawo mu Lusitula ne Ikonio ne Antiyokiya nga banyweza emmeeme z'abayigirizwa nga bababuulirira okunyiikiranga mu kukkiriza, era nti olw'okulaba ennaku nnyingi kitugwanidde okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Bwe baamala okulondera abakadde mu buli kkanisa n'okusaaba n'okusiiba ne babasigira Mukama waffe gwe bakkiriza. Ne bayita mu Pisidiya ne batuuka mu Panfuliya. Bwe baamala okubuulira ekigambo mu Peruga ne baserengeta mu Ataliya. Ne bavaayo ne bawunguka ne batuuka e Antiyokiya. Abaayo ne babasigira ekisa kya Katonda olw'omulimu gwe baatuukiriza. Bwe baatuuka ne bakuŋŋaanya ekkanisa ne bababuulirira byonna Katonda bye yakolanga awamu nabo, era nti yaggulirawo ab'amawanga oluggi olw'okukkiriza. Ne bamalayo ebiro bingi wamu n'abayigirizwa.